nnyo webalire ddala okuba naffe enkya ya leero Soti TV olutimbe gaggadde tewenkanika tosobola kubanga omisinga embeera ng'eno n'olwekyo senga onooba weekumira kumanya tojjaawo kalimiko tossa wansi ddoboozi lya Soti TV Soti FM beera nga weekumira mu kumanya. Twagambye olunaku lw'eggulo nti katutandike butereevu nnyo muntu ku muntu era training tumuyise mu ebyo byennyini by'alina okumanya. Emmotoka olaba nnyingi nnyo ezitambula ku kkubo, gaali olaba nnyingi, piki olaba nnyingi nnyo, naye enjawulo ereetawo enjawulo. Okendeeza obubenje bw'abantu abo abafa weeri. Tetujja genda tukwate abantu bonna abali ku kkubo mulundi gumu tukugambe nti gwe vuga bwoti oba vuga bino oba biri, kubanga abantu abo banjawulo, bakuzibwa mu ngeri ya njawulo, bava mu bintu bya njawulo, bakola emirimu gya njawulo, okutegeera mu bintu byonna byonna bye bakola kwa njawulo. So kati gwe katukwateko nga ggwe, oluvannyuma bwe tunaakwata abawera tujja kukyusa embeera y'enguudo, tujja kukyusa enkozesa y'enguudo, tujja kendeeza obubenje obussa abantu, tujja kendeeza ku nsaasaanya y'ekonome yaffe ey'eggwanga, ensaasaanya yaffe nga families, ensaasaanya yaffe nga abantu abali mu mbeera ez'enjawulo. N'olwekyo twagambye eggulo nti kati gwe instructor tuli naawe, omuntu ono ayingidde mu kidduka kyo, ky'olina okukola kye kiruwa. Oteekwa okuba nga tetujja gamba nti tukusomesa oba okutraininga byonna tubimaleyo, naye tukukutteko kati tukuwadde entandikwa. Omuyizi ono mutadde mu kidduka, omulaze engeri gy'atuula, omulaze engeri gy'akozesa ebintu byonna ebiri mu maaso awo. Ekyo twakisuubidde nga tugamba nti saagala ate tubuuse maaso. Yes, tukugambye nti omutadde mu kidduka, omulaze ebisookerwako, components oba controls z'ekidduka ozimulaze, omaze okumulaga bino byonna ebimuli mu maaso awo. Ate era butereevu nnyo amaze okumanya nti kati ngenda kutandika ekidduka. Bambi gwe mulundi gwe ogusoose, ate naye takwatanga ku kidduka kyonna. So n'olw'ensonga eyo enkwata gwe nga instructor eteekwa okuba nga erowoozebwako nnyo nnyo omuntu oyo okumwagazisa kyagenda okukola, okumwagazisa ekidduka. Gwe wali omanyi nga instructor tosobola okulemesa omuntu ekidduka, osobola okukimukyaya oba okukimwagaza n'omugyamu driver omulungi avugira mu mateeka.